lwaki gavumenti yasalawo okugatta ebitongole yalaba nga ensaasaanya ya gavumenti esusse nesalawo ebitongole ebimu ebigatte bidde mu ministries naye nga bisigadde bikola emirimu gyeki emirimu gyegimu. Kakati ekitongole ky'amasannyalaze oba minisitule y'amasannyalaze y'erimu ku minisitule ebadde n'ebitongole ebiyitirivu ng'ebitongole kumpi biringanga mu 14 n'owulira nti eno UPDCL eno REA enani ng'ebitongole biyitirivu. So gavumenti yaleeta bills ezo era nakati zikyagenda mu maaso etuyita rationalization. Kati ebitongole bingi ebibadde mu kitongole ky'amasannyalaze mu minisitule y'amasannyalaze byonna byagattibwa ne biddayo mu minisitule. Kakati nga ebimu zigenda kusigala nga units oba departments nga byonna bikwasaganyiza wamu omulimu gw'okusaasanya amasannyalaze mu ggwanga. Minisita yatwanjulidde kati olwaleero amasannyalaze gonna agasaasaana mu ggwanga agagenda maaso mu ggwanga gano amasannyalaze ge tuyita aga grid agafa ag'emiti kubanga minisita mu kutwanjulira yatwanjulidde amasannyalaze ga mirundi ebiri. N'asooka atugamba nti coverage tuli mu 60 ndowooza yabadde 62 netuga amasannyalaze nga tulaba wantu wangi bwe gatannatuuka n'agambye nti mu amasannyalaze mulaba gano ga miti gokka ne transformer naye amasannyalaze waliwo ge tuyita on grid ne off grid. Kati off grid nga tunuulidde amasannyalaze ag'ebika ebirala amasannyalaze aga sola nago gatutwalibwa okuba amasannyalaze era bw'oba otunuulira coverage y'amasannyalaze mu ggwanga omuntu alina solar panel ku nnyumba ye ng'eyaka ng'alabirako TV tetumugamba nti talina masannyalaze aba alina naye ge tugayita off grid so nga coverage erimu nga mu 38 eya off grid actually esinga obunene eya on grid eri 22. On grid yeyagana gakiira gegana agaffe getulaba ag'emiti agatambula agali ku byuma ago getulaba agaliko ne transformer. So amasannyalaze gonna ago ng'oggyeko aga off grid naye gano aga on grid getulaba agatambula aga transformer n'ebirala gonna gasaasaanyizibwa gavumenti weewaawo nti gakolebwa ebitongole ebyaki ebyenjawulo. Kakati bwe tudda ku kiri ekya World Bank Prime Minister specifically kyeyamulagira World Bank twayisa ssente mu Parliament nga egenda kuba loan. Ndowooza twaziyisa ssente ezo twaziyisa 222 oba 223 financial year 62 million dollars ndowooza. Ssente ezo 62,620 I'm not very sure sijjukira bulungi naye nga ziri awo 662 billion not million. Kakati ssente ezo nga zigenda kutuwolebwa World Bank naye nga ssente ezo zigenda kukola ki ku masannyalaze zigenda kukola ki bayita scale up. Kati osobola okusanga scale up kyeki osanga amasannyalaze nga gatuuka tova Bukomansimbi nga gatuuka mu kibuga ky'e Bukomansimbi ne gatambula ne gatandika okugenda mu byalo ne gatuuka embuulire naye nga gali ku kkubo ne gatambulako amayumba amatonotono oba kilomita 2 oba 3 okudda munda oba okiraba gagenda n'ezimeyini nga ganoonya trading centers ne gatoonya town councils naye ng'oyinza okutuuka ne mu town council nga town council kijje toyinza okwogerako. Kati kankugereza ekiboga town council eri mu constituency yange. Kiboga town council masannyalaze tetugafunye lwaleero gadda mu kiboga town council naye kiboga town council egenda egasibwa bwe yali mu 92 olwaleero nyinza okugamba yeekubisizaamu emirundi nga 2 egaziye mwalimu abalinanga ebibanja nga n'okulunda balunda n'okulima balima nga bali mu town council eyo wansi nga tebaweereddwa masannyalaze. Kati olwaleero town council waliyo ebitundu nga biri mu town council naye nga tebirina masannyalaze. Bw'otyo ne municipalities bw'otyo ne cities osobola okusanga ne cities ezimu nga zino empya ne wano mu Kampala osobola okusangayo ekitundu ekimu nga tegaliimu.
kale mu Kampala kankijjemu naye cities ezimu osobola okutuuka Embarara, osobola okutuuka Arua. Kakati scale up project, scale up program egenda kukola ki? Nti buli ewantu ewali amasannyalaze nga grid yatuukayo. Naye ng'ate mu bantu ewamu tegakola ki? Tennayingira. Egenda wano weetaaga emiti 7, wano weetaaga emiti 5, wano weetaaga emiti 8, wano scale up program eyo kyegenda okukola ki? Emiti gituuke abantu bagafuna. Abantu bonna amasannyalaze gagaziyizibwe buli ogaatuuka. Kakati omulimu guno gwa program endala nga rural electrification. Kati eno gye nkugambyeko. Kati amasannyalaze ewange mu kibuga waliyo kati layini ezizimbwa ezisukka mu 10. Of course be extending a grid. Eno on grid wetabadde. Kati be extending amasannyalaze okuva mu kibuga town council okugenda e Kabutemba okugenda e Gogonya. Kakati gavudde e Kapeke kugombolola gago gagenze e Nyamiringa. Waliyo ebyuma by'amata ne babadde bakozesa diesel. Gagenda kuva ku 72 mu Kirinda gagende Budimbo. Waliyo faamu z'amata n'ebyuma ebitereka amata ne bakozesa diesel. Ebitundu bingi layini zinga bwe zikugambye. Kati bwe gatambula bwe gatyo gagenda ganoonya ku trading centers, ganoonya abantu abali okumpi n'ekkubo. Naye waliwo b'osanga bali munda kilomita 3-5 amasannyalaze gabayiseeko tebagakoze ekyo. Kati ye scale up program eyo eya World Bank. World Bank si yegenda okukola amasannyalaze ago nti yegakola, wabula ewola buwolezi gwanga kiki sente. Kakati ki ekiriwo nti waliwo conditions, of course Abaganda baga nti mazima sabe tegakola tegamala nnyonta. Eyina obukwakulizo. Kati ekimu ku bye namanyaako ba project managers, government ya wano emala okwapointinga ba project managers 4, ate World Bank ye bakakasa. Tebakakasiriza wano bayirawo wabula ku headquarter yaayo nti balonze Kayongo, balonze Mutumba, balonze Sekimwanyi ne gundi government of Uganda yabalonda emyezi nga 8 ne World Bank tenabakola ki? Sinabakakasa. Ezo zezimu kati ku impediments ezikyaliwo n'ebintu ebirala bye babadde bakyafomalizinga. Mutumba, waliwo ekibuuzo ekiruma oba ekiri ku mimwa gy'Abannayuganda nti baawulira nti contract ya umeme yagwako. Mulimu abaali basaba amasannyalaze nga bagasabye mu umeme era nga buli kimu bakisasula. Kati contract y'ekyo ne babikyusa. Ensonga eyo temwagitunuddemu ku palamenti bukyawo bigenda okukolebwa. Contract ya umeme tenaba kuggwako, eggwako omwezi gwa February 2025. Kakati waliwo amasannyalaze. Kati government of Uganda yasalawo eyambe ku Bannayuganda okufuna ze bayita free connections. Amasannyalaze gafe agatambula mu byalo mu rural electrification. Kubanga yo umeme omuntu ayingiza amasannyalaze mu nnyumba okuconnectinga esaba sente eziri gigenda mu mitwalo nga 75. Kali government of Uganda yo yali yateesaganya ne umeme kubanga umeme is a private company, is a service provided private. Nga government yo enoonya sente yo nesasula connections ezo. Kakati omuntu n'asasulayo just busente nominal ndowooza zaalinga sente emitwalo 2.5 ne bamuconnectinga. Nga government oluvannyuma yesasula ki? Yesasula umeme. Oluvannyuma lw'okukubwa COVID, Islamic Development Bank yemu ku banka ezaali zituyamba okuteeka sente mu kintu ekyo. Oba ekifuna sebo ndowooza ne Exim Bank eya China ng'etuwola eggwanga lya Uganda abantu okubeera nga yo government esasula umeme connections ezo eziri free. Naye COVID bwe yajja n'enfuna y'amawanga ago n'ebitongole ebyo eby'enjawulo n'eggwanga naffe ne twavuwala. Kakati ezo free connections ezoogerwako kubanga abantu abamu baali bamaze okusasula emitwalo gye 2.5 oba 3 ng'alinze kumuconnectinga. Kati olwaleero gavumenti abo mabegako umeme ge gasasula 75 kubanga gavumenti terina sente zegenda tukola. Already ebanja gavumenti sente empitirivu mwezo free connections nga umeme. Kati gavumenti mu kuddamu okurevisinga negamba nti kati abantu katugire nga tubayambako basasule emitwalo 45 abasobola okugumiikiriza nga basobola okulinda free connections bazirinde kubanga nakyo era kigenda kugira mu programu eyo eya World Bank
eya World Bank naye ng'okusinga ennyo batunuulidde nnyo scale up program. So kiri ky'obuuzizza ekitongole kya umeme kigenda kuggalawo, contract yakyo egenda kuggwako and likelihood eriwo kitibagenda kukirenewinga contract bagenda kukirenewinga. Abaali baasabidde nga tebannabakolebwako. Ekitongole ekyo kibaddewo nga service provider eya gavumenti. Ekiraba kikola emirimu gyakyo ku lwa gavumenti nti omuntu bw'anaaba alina empapula ze nga wadde tannaba kufuna masannyalaze era ekitongole kinaaba kizzeewo kijja kubanga kirikobonayizinga ebiwandiiko bye era kisobole okutwala mu maaso omulimu ogwo umeme gweba teyakola ki teyakola kubanga gavumenti weeri ate yenna nnyini masannyalaze. Bagiyita Pal FM 107.9 ekkula ery'obutuufu. Njagala nfuneewo n'essimu nga 23 mubeeko ebibuuzo mbuuza Honorable Dina Mulungule ku 0759 007 900 0759 007 900 ne 0782 3 oyita mu bufunze akadde tulina katono kantandike noono ogenda bamaze okuyitamu. Hello. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wewe bali kuuliriza. Ese bakasoli Juma. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wewe bali nnyo wewe bali ddala Kasoli Juma ensonga yo ewuliddwa. Hello. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Zainabu Muhammad Mujuzi. Bagiyita Pal FM 107.9 ekkula ery'omuntu wa bulijjo. Hello. Esebo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Esebo Nuruddin. Gye tuli sebo lyotya sebo. Mutumba muwulidde. Wewe bali kuwuliriza. Bali nnyo Nuruddin Ntege ekanyanya. Akkiriza nkujjukiza banafe Maka Madina hijja services bagenda maaso okubaga bakutegeeza nti bw'ayagala okukola hijja oba umura weekwate bw'oba otambula nabo. Umura y'ogw'omunaana ey'ogw'omwenda ey'ogw'ekkumi Novemba bagenda batwalira obukadde 4,500 zokka. Kale nno ojja genda wali ku Otikiro Road ojja ogenda maaso n'okubanga obasanga bakaba ku mafuta aga gaazi. Kale nibakubira okusimu 07088800 okumanya ebisinga. Broadway High School ssomero lya day ne boarding. Kale gwalina omwana mutwale ku Broadway High School agende maaso n'okubanga abangulwa buli kimu kitambula ddala bulungi. Tuweerabira mu Carol Enterprises yo hardware yagaggadde bakutegeeza nti bw'ayagala emitayimbwa emisumaali seminti ttaaka z'amazzi langi plywood genda wali ku Carol Enterprises bakuweereza. Ojja basanga wali ku Kampala Rashid Khamis Road bagende maaso n'okubanga bakuweereza. Bakubire ku ssimu 070116 okumanya ebisingawo. Honorable Mutumba amasimu ngalaba gakyayaka naye akadde oluusi bana katono nja kusaba omulungule. Okusookera ddala njagala okwebaza abakubi b'amasimu naye engeri gye babuuziza ebibuuzo nze siri mu kuguwa amasannyalaze kubanga puroguramu ebadde ku nsonga nnyingi naye mpulidde basinze kupiikingamu kyamasannyalaze bambi olw'okuba balina obulumi
balina obulumi naye siri mu kuguwa amasanyalaze naye naffe twabuuziza minisita nze ni memba wa paalamenti twabuuziza minisita kubanga yaturipotingidde amasanyalaze kati tulina dams ezikola amasanyalaze ziwerera ddala mu ggwanga Isimba Karuma ani era yagamba minisita n'abakugu be bagamba nti amasanyalaze kati getuproducinga mu Uganda mangi okusinga getukola ki getukozesa tumubuuza bwe kibanga eyo y'ensonga load shedding gye tukyalaba newaffe ekibuga waliwo osanga nga n'abasawo bakaaba bagamba eddagala lyaffe ligenda kukola ki kufa ate ne bateekako generators agamba nti ebintu ebisinga wano kati ebizibu bye tufuna amasanyalaze okubeera nga gavaako biri technical ate oluusi ffe abantu ffennyini ffe tubyereetera nga tukola kye bayita ebyokwonoona layini z'amasanyalaze ffe ffennyini ze tukola ki omuzungu kyayita vandalization tubeera mu kuvandalizinga kati buli lunaku wano mu Kampala wabeerawo transformer gye babbyemu eno bagibbye oil eno bagibyemu fuse waya bazibbye n'ebifaanagana ng'ebyo nga ffe ffennyini ebyo bye tukola ate oluusi nga bikola kinene nina mukwano gwange honorable Sentayi weewamwe Masaka Erwengo abantu bajja ne mashini ekiro okuvandalizinga amasanyalaze ne basala layini y'amasanyalaze emiti 7 ne mashini nga bagisala basuula ku ttaka bwe bajjako waya bwe bajjako buli kye baagala kakati ekyo bwe kimala okubeerawo ng'omanya nti ebyo bye tukola naffe ng'abantu bikola kinene nnyo okubeera nga ebbulwa ly'amasanyalaze tubeera tuli experiencinga kati ate oluusi n'atunyonyola n'atugamba nti oluusi tulaba amasanyalaze gavaako naye nga balina gye baddaabiriza oluusi waliyo emiti emikadde gye bakyusa n'ebifaanagana ng'ebyo naye yatutegeezezza nti amasanyalaze kati ge tuproducing e Uganda mangi okusinga ge tukola ki ge tukozesa wakati nga tuwonzekane kanukiriza kakubuuza egundi ekizimbe kiri kimuzimba kigwadde amasanyalaze gabadde makulu nnyo waliwo omwami eyo Kasooli yeyise Kasooli abuuzizza ku kya ssente n'agamba nti abagenda okubakonectinga babasaba ssente yabadde nga agenda okufuna ag'obwereere naye ate n'amusaba kintu kidogo nti fere tujja kulinnya muti kuteekerayo waya kujjako ng'otuwaddeyo 2 kati tulina ebintu bye tusanga ffe ng'abakulembeze nga bizibu mbiraba ewaffe ekibuga omuntu agenda mu ddwaliro n'agenda okuzaala n'agamba nti mukyala wange okuzaala ti enguzi eri awo ti abasawo banzijeko emitwalo 2 ate azikugamba amaze okukola ki okuziwaayo so nga singa ensonga eno yagireese ne tugitambuza nti omusawo gundi n'amumanya n'erinnya naye oli amala okuwaayo amasanyalaze emitwalo gye 2 ne bamuteerako waya yawaddeyo enguzi ng'agikkiriza kale ate oluvannyuma n'ajja n'aloopa kubanga olwo kibeera kizibu okubeera nga tulwanyise ki kubanga enguzi agiwaayo n'ono agisaba mwenna mubeera mu kategole etya kakati gwe babeera nga bakusabye enguzi womanyi nti ekintu free service beerako naawe gwogenda olipooti ngaogaye nti munaye nze siyina ssente tye guno mulimu gwa gavumenti oba ogunkolera kukola eki gunkolere bw'agaana obeereko gy'otwala amawulire ago naye kati mwami Kasooli oluvannyuma ng'omaze okuwaayo enguzi eri abo batekinicians b'amasanyalaze ne bakukonectinga naawe nebaga nti bannaye mwebale kati kibeera kizibu okugoberera ensonga efaanagana bwetyo naye ffenna bannayuganda tukolaganire wamu okulaba ng'enguzi sigirwanyisa naye bw'omala ogigaba ate n'olipootinga ng'omaze kugigaba kibeera kizibu okulwanyisa ki enguzi ekibuuzo ky'ombuuzizza ekizimbe kya paalamenti kiggwa ki ekizimbwa Roko ekipande bwe kiri awo ekiraga contract period goli munnamawulire kubanga abazimba aba Roko bateekawo ekipande balina consultant balaga contract period na byonna ojja kuyitawo okyetegereze naye twali tuweereddwa essuubi 25 weenaatuukira tujja kubanga seeteesereza asenguse ng'agenze mu kizimbe ekyo naye tetumanyi wale yange weeri nti wakati nga ekizimbe ekyo kigenda maaso n'okubanga kigaziyizibwa kubanga kizimbibwa ezimu ku nsonga ezasalawo okuzimbibwa ekizimbe ekyo nga baga nti paalamenti egeze nnyo waliwo emutula temukyajaawo
kakati ng'ate tulabawo proposal ezireetebwa nti ate palamenti yeetaaga okutoolebwako nti ate kati esuse oba naamala okugituulako nekakkana wazimba wanaba wakyali naye ate owekitiibwa Byabakama wamulabye ng'awa ripooti ye atandise okucreatinga constituencies empya oba nakyo bakitegedde acreatinga electoral areas empya oyinza okwekanga kubanga agamba okusinziira ku population census report nga bwe yafulumye waliyo ebitundu population erabika nnene kakati electoral areas ezinakikirwa bakansalazi alabika acreatinga empya nga bwe wawulidde bwa creatinze polling stations empya waliyo n'ebyalo ebipya kakati ebigenda okuva mu ebyo kirabika wagenda kubeerayo ne constituencies oba oliawo gye bujja so kati byonna tubitunuulire naye ng'ekizimbe tusuubira nti 2025 kijja kuba kiwedde. Ojja kusaba osiibulekwa. Njagala okwebaza okusookera ddala Mwami Kayonga abadde moderatinga program eno ne ttiimu yonna manyi tobadde bwomu naye ate okusinga ennyo ne management tubasabira mwongere okuweereza n'ebisoko ate Allah abawa obusobozi n'amaanyi okulaba nga rediyo enegenda mu maaso. Njagala okwebaza bonna abatuwuliriza abatadde abawaddeyo obudde bwabwe abakubye amasimba badde bakyali bangi lwa budde nammwe twagala kubeebaza n'akasente ke mutaddemu mwongere okuwuliriza Paal FM tusobole okubeera ng'eggwanga ligenda mu maaso ate era n'obusiraamu bugende mu maaso. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh.